twagadde okubaate nga tukutunuluzaako embeera nga bwegenda okubaate nga etambula. Ebivulu bifuuse ebivulu mu ggwanga Uganda era nga tumaliriza omwaka guno. Ebivulu tulinawo ekya Karokasiita, ebivulu bingi nnyo, tulina ekya Kingsa Desemba nga 8, ate omwaka ogujja go ebbugumu ly'amaanyi nnyo kubanga omuyimbi yakasembayo okukiwanika ye mukulu gwe bayita David Utalo. David Utalo awanise konsati ye bagiyita Babongoote VIP affair wegenda okubeera. Abayinamu kasente David Utalo abayise mugenda kubeera ku Serena mu kayimba ke bayita Babongoote 27 asobodde okubaate nga agiwanika Serena okuyingira $15,000 VIP Platinum $3,000,000 ye David Utalo wagera okubaate nga akitambuza okusinziira ku mutimbagano. Ataddeyo post eno mukulu David Utalo naye baaba abawagizi akayimba kayinza okuba kamukoledde ebyenjawulo ennyo kubanga yayita kisuubira ayagala kubaate nga alina bayagala okulagako kati ye mukulu oyo David Utalo. David Utalo ku lunaku lumu omukulu gwe bayita Fikfamaker alina ekivulu olulwe lugenda kubeera lwakutaano nga 26 January 2024 ali Lugogo. Fikfamaker Lutalo ku lw'omukaaga akitadde ku Serena 15. Tuba tukyali awo omukyala Rema Namakula naye n'asobola okubaate nga concert yagiwanise mu wiiki eno. Yagambye nti February nga 23 Melodies of Love agenda kubeera ku Sheraton Hotel. Ekivulu kino kisobodde okubaate nga kyogeza bannayuganda obwamu olw'ensonga nti mukwano gwe Lydia Jazmine yategeeza nga lumu March 2024 agenda kubeera mu concert ye netannatutegeeza kituufu kye bwe kiri naye ng'ennaku ze yagamba Lydia Jazmine bw'agenda okubaate nga akitambuza. Bwe tuba tunuddeko ku bivulu bino nga bwe biyimiridde ekya Lydia Jazmine ne Rema Namakula, ekya Rema kya wiiki emu yokka Lydia n'ayingira, ekya David Utalo kya lunaku lumu Fikfamaker nenge ekya Rema Namakula kisobodde okubaate nga kiraga nti obusungu n'empalana ekutidde waggulu ekulidde ddala nga bomanyi nti wabaddewo emboozi eyogerwa nti omukulu ono omukyala Rema Namakula okuva mu bufumbo abasobola okubaate nga butaganjula mwalimu omukono gw'omuwala ono gwe bayita Lydia Jazmine. Bw'oba teweerabidde Lydia Jazmine yajja 2014 mu ndongo y'eggwanga Uganda era ekyasa kye yagira mu bayimbi omwali Spice Diana, Barodake, Priska, Mikami, aba bayimbi we bajjira awo n'abalala bangi nnyo. Rema Namakula ye wa 2011 weesobola okubaate nga gira. Enjawulo ya Rema Namakula ku baana bano abasinga bonna nga bazze ekyasa ekyo kizzeewo kyonna bonna bayimba nga Rema oba beefaaniza nga Rema. Era oba ogambye nti abayimbi bonna ennaku zino abawala buli ayimba nga Rema oba eyeegwanyiza Rema abiveemu. Mu Uganda abayimbi bayinza okuggwamu bw'oba obaza omu ku omu Kalo Nantongo ayagala kubeera nga Rema, Chosen Beki wuuyo, Lydia Jazmine, abayimbi bonna ebiseera biri ebyasookera ddala baali bakoppanga abayimbi bagamba nti twagala kuyimba nga Irene oba Juliana. Kati ebiseera ebiriko ennaku zino omuyimbi eyabakiikirira gwe bayita Rema Namakula. Kati yenjawulo ya Rema ku bayimbi abalala baliko bonna bamenta be yasobola okubaate nga bamentalinga mu ndongo y'eggwanga Uganda. Kitegedde kati ensonga bweri Rema Namakula n'obukugu bwasobodde okubaate nga ateeka mu ndongo ye Rema Namakula. Endongo yagiyina era agenda giba kuwa Melodies of Love wagera okubaate nga akitambuza naye nga omukyalo ono Lydia Jazmine byasiba bye bikutuka empalana eraga nti ekulidde ddala. Rema Namakula okuteekako ekivulu. Rema Namakula alina audience ey'abaana bavubuka bakulu corporate yonna naye ng'eya Jazmine baaba erina weebuukabuuka naye katumusabire embeera etambule bulungi nnyo naye ng'embeera bwegenda okubaate ng'etambula. Tulinawo ekivulu ekirala omukyala gwe bayita Maureen Nantume naye yateekayo mu mwezi ogwokutaano waliyo ekivulu. Fefebus yategeeza mu gwokutaano naye ayinayo ekivulu. Kati embeera bweyimiridde ebivulu byebyo nno. David Utalo abategeezezza January. David Utalo buli January yali ategekayo January ekivulu kye naye kati omulundi guno ndowooza enteekateeka nga bwe yali Sebutemba yadde n'ekivulu e Lugogo
ku Serena gibatereddewo VIP abakayinamu mitwalo 15 kigenda okutambula ensonga zitambule bwe zityo embeera y'ebivulu bweyimiridde.